areas of clarification to the ng'alabiseko mu kakiiko ka palamenti akalwanirira eddembe ly'obuntu. Minisita w'obutebenkevu Gen Elly Tumwine asoose kukkiriza nti ddala ebitongole ebikuumaddembe birina ebifo ebyekusifu omukuumirwa abantu ebyakazibwako safe house. Wabula Tumwine ategeezza ng'ebifo bino bwe byeyambisibwa mu kuŋŋaanya amawulire g'ekikessi okujja obujulizi ku baali abazzi b'emisango naye nga baatereera wamu n'abo abeeyagalira okukuumirwayo. Ono asambaza ebyogerwa nti batulugunyizaayo abantu. We have a case of Ugandans that are even right now being tortured. Many of them are dying right now. I will pray, Madam Chair, that we go straight to the fate of those people and not go around in cases. And I want immediately to answer Honorable Chagulanyi. I don't know, I don't own a safe house under the ministry where people are tortured. Wabula ababaka bavudde mu mbeera Tumwine bwebatajja nga bwebatajja kukirizibwa kukyalira bifo bino okuzuula ekituufu kubanga amateeka gafuga ebyokwerinda tegabakkiriza. There are limitations to everything. Even in your house, there are areas which some people don't reach. Security, yes. This is the truth. That cannot be acceptable, Madam Chair. Madam Chair, there is no prison in this country which you cannot access. There is no police cell that you cannot access. We are saying this matter is not about gentility. Ugandans are being tortured, they are dying, and you're telling me their houses we cannot access. I will not accept that. In addition to that, Madam Chair, a minute, Honorable members, what did we take? I'm in a dilemma. Madam Chair, a minute. No, let me, no, these are things, these are... Nga 16 omwezi guno Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga yalagira akakiiko kano okunoonyereza ku bujulizi obwaleetebwa omubaka wa Kawempe North Latif Sebaggala ng'alumiriza ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okwerinda munda mu ggwanga ekya ISO okutulugunya abantu mu safe house ezisangibwa ekyengera ku luguudo lw'e Masaka ne lw'Amayuba mu disitulikiti y'e Kalangala. Habert Ziwa, NTV Akawungeezi.